Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Obujulizibwo. Musumba Yesu yeebazibwe. Praise God, Pastor. Sabonza ndi musanyufu. I'm very glad olw'okubanga wazze ku mpewo. because you came back on air. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Kubanga n'ekiro mbadde sikyebaka. Because I couldn't even sleep at night. Kuwaayo. After offering. Kusabako ne ndyoka neebaka. After offering your prayer, then I could sleep. Wanji? Ndese kasupu kano. I brought you this soup. Owuteeko taata. So that you take. Neyanziza munnange. Oh, thank you very much. Ndaba kuki? Oh, really, thank you so much. Oh, so wonderful. Kukwateko ne mungalo. Oh, should I shake your hands? Kale. Oh, God bless you. akuwa mukisa mukama. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Musumba Yesu yeebazibwe. Praise God, Pastor. Najja mu counseling ne nkusaba ebintu bisatu. I came in counseling and requested Nsaba for obwa 3 things. permanent. I request for permanentship. Ne nkugamba omusambwa gwangenda ku mutwe gumbonyaabonya mbakama bange. The evil spirits haunt me. Tusabidde ne batuwa abantu 30 obwa permanent muli hamu. But you prayed for us and Naye I gave us mbonyaabonya scholarship. bakama bange balumwa kubula obulamu But I bwange. torture my ministers or the Kyatuula leaders. ku mutwe ekinkwagula okufa obufi. Something scratches my head. Bakama bange bange. Kakiddeyo gye kyava mu linnya lya Yesu That is Kristo what that's where it Omunnazaaleesi. came from in the name of Jesus. God bless you. Akuwa mukisa Yesu. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Amanya agange nze Nalukenge Sauda. I'm Nalukenge Sauda. Mu mwaka guno eno mwezi ogwokubiri nali nagweddalu. In this year, February, I was mad. Naye nakwata ku TV ne mpona. But I just started the TV and I was delivered. Oluvannyuma lw'okukwata ku TV najja wano. After touching the TV, obujulizi. I came here to testify. Naye eky'omukisa omubi saatuuka era nanyiiga. But unluckily, I did not reach and I got pissed. Naye pasita ekiro naloose ekyakeesa jjo. But yesterday night, I dreamt ng'oŋŋamba nti nzije nsabe ndeete n'ekitabo kye nnina olwo nfune emirembe. You came to me and told me that you come and pray and bring the book that you have so that you get peace. Kubanga bwe ŋŋenda okukola ku mirimu sinywerayo nafuna omulimu mu kikubo nga bampa $45,000. I used to get 450,000. Naye nakolayo 3 weeks nenvaayo. She worked for Nakusatu, she left. Which is Satu? 3 weeks. Nenvaayo. Pastor simanyi ki. Ne maama wange sikwatagana naye. I don't know, even I don't cooperate with my mom. Teeka ekitabo mu bbanga. Raise the book in the air. Gamba nti ayi Yesu. Say, Aye, oh, yes. Jesus. Nkwegayidde Mukama. Kwegayidde Mukama. Njagala olunaku lukye. Njagala olunaku lukye. Nga nina bizinesi eyange. When I have my own business. Nga mbala ebitabo byange. When I can count my own books. Nga bizinesi egenda mu maaso. Nga bizinesi egenda mu maaso. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Genda Mukama kugatte ne maama wo. Go the Lord, this to your God mother. bless you. Ebisigadde Akuwa birekere mukisa Mukama. mukama. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Nze nga sinajja wano Before coming here, nalina kampuni ey'abakozi I had a company of ng'abakozi workers. basuka ne mu 25 There luno. were even more than 25. Naye nagendako mu kyaki emu I went to one church. bwe nayingirako mu kasenge sijja gyogera natwala emitwalo 32. I took 320,000. Bwe nayingira mu kasenge ako nagenda okuvaayo abakozi nga batandise okulwana n'abamu nga babasibye. Coming out of that room, the other fellow workers had Bwe started baamala fighting. okusiba abakozi bange ne bagoba kampuni n'egwa After they chased them away and they took them to prison. n'abali mikono gyange ne baneefuulira Also, my friends just stand back n'abakozi be on me. nali nsigazaawo ne baneefuula nti bammanja ne banteekako mu komera. Even they imprisoned me because of them. Omukyala wange yajjako wano My wife has ever come here. yakusanga ng'ofuluma awo She found you getting out.
nakugamba mukama musajja wa Katonda omusajja wange ali mukomera. And she told you, man of God, my husband is Terwali being in lunaku prison. lwakusabira abantu kyensiima mukama. It was the day that Naye it's wanted to wamugamba pray for people. genda And she omusajja told her, bagenda kumutta oh, ku your man is Lwokutaano. going to be set free on Friday. Lwali Lwakutaano ku makya It was Friday in the morning. ne banvuga ne banzija wano e Kawala nga bantwala Koddi Kampala. They drove me from Kawala to Bwe Oke. bantuusa Koddi When Kampala they took me to Old Kampala, osi yagamba omusajja muzzeeyo. the OC told them to get me free. Mu makyalo olwo In that morning, omusajja bankolera bondi nga ya bwereere. they made me a free Abakozi bond. abaali baneefulidde nti bamanja emitwalo 45. The ones who had said that they are demanding Saddamu me, kubalaba. I did not see them once Najja again. ne mu Friday night wano ne I nsaba. even came in the Chilecho Okuva lwe Grove. najja wano Since I came here, musumba ssaawa ya leero up to now, nina abakozi bagenda mu 15 I have workers, even they are getting 15, abanjula buli lunaku. who come to me daily. Musumba ekisinga okunuma obwe bujulizi bange n'ekisinga okunuma But what hurts me most, emiti gye wantuwadde wano the trees that you gave us here, era ewange wennyini obadde oweereza wano ekigambo n'ogamba bajja bayita ba Illuminati you say that they are going era to call bani us bange bampita Illuminati. Illuminati nze kati. Now they are calling me an Illuminati. Naye bwe twaze wano mu Friday night ne yabaddewo ku When we came Lwokutaano here on Friday night, nagenza okutuuka ewange emiti nga bagitemyatemye gyonna nga giri I wansi nga reached home mukalu. and I saw they have cut all Ssaawa ya my leero trees. mikalu. Right now I'm Naye right kasita now, bamaze ogitema after cutting them, ate Mukama yanyongedde abakozi. now the Lord added me more Era workers. kati kampuni yange egenda mu maaso. My company is prospering, Wabula musoma mbadde nkusaba. but I request you, Nkusaba nkwegayiira eyatemye emiti gyange I singa beg you, onyamba n'omuŋŋamba mu butuufu. if at all you can only ogenda tell me the mulaba person, ekimutuukako. you're going You're to gonna see see what what's happens. gonna happen Ogenda to him. omutegera ajja kujja That is kwegayirira. when you know he's gonna come and God beg bless you. my son. Katonda akuwa mukisa God mutabani. bless you. Akuwa mukisa. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange ze Serwada Jackson He's Sarah Jackson viridde Mityana. from Mitiana. Obuzibu bwange My problem obwaliwo obwasooka that I had before, owanyamba ne nsobola okubuvuunuka. you helped me and I overcame it. Ekyo nemba nga neebaza Mukama. I thank God for that. Okugulu kuno kwalinga akantu ako This leg was just like that bwe thing. wampeera ennaku 8 When you gave me 8 days, naye zaayitako ndi mu wiiki 2 I'm in 2 weeks. kati nyambala ngatto. I can now put on shoes. Kyewali tokola. What you Nali couldn't do. sikikola nga nyambala siripa I used to mbeera put mu on bipale sandals. bimpi. I used to put on short panties. Naye musumba nagina emigongo gikooyi. I'm even tired of this. Olwaleero njagala nsaba nve wano Today I pray nga to leave this ntambuza place bigere when byange. I'm using my own legs. Gano si magulu gange. These are not my legs. Nyamba musumba. Please help me, Pastor. Bw'otuuka okusabira abalwadde If you reach time for praying for nange the nve wano sick, nga so ntambula that I mpulira also embeera leave this place nkikooyi. when I'm Kigenda walking. kutuukirira mu linnya lya It's Yesu. going to happen in the name of Jesus. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Amazina ganje ni Nyakaishanyi Flavia. She's Nyakaishan Ganda. from Ghana. Nyabaza Katonda gwa EBS I okuddawo. thank God for Maze ABS coming emyezi back. 3 nga nsabira wano. 3 months I've been Naye here. musumba balabe banje nga bangi. All my enemies Naye are many. basasewo TV yaffe ne basanyuka. When they Nze took us, musumba sirina TV mu nyumba yange. Naye omukazi yangamba he oyewaana ki TV wadde ezeeko tolina woogenda ogirabira. Naye musumba nyebaza Katonda wadde sigirina naye ezeewo nze ekyo kyokka kimala. I thank God that our TV is back on air. bukya ntandikira kusabira wano naye ndumanya omutwe. I had a severe Naye headache, omutwe gwawona. but the headache is Naye healed. musumba Pastor, nagenda kujja wano ng'omusajja wange nga yandekawo I came when tabeera my husband waka. had deserted me. Musumba omusajja bunatandika okujja wano omusajja When I n'akomawo. started coming here, the husband started coming Yakomawo back. musumba. When he came back, Tubadde tumirembe we were nga being in baana peace. bange baweerera My children ng'ennyumba being agisasula. rent. Naye musumba musajja abadde awo n'addamu n'agenda. He was just Naye there, then he simanyi left. musumba. I don't know, Musumba Pastor. njagala onsabireko. I want you to pray for me. Nfune ku ssente nange nfune that ku I get ssanyu. money and I get Nafudde peace. ewaffe Uganda nga ntambuza bigere came from musumba Uganda on foot. mpaka kutuuka wano. Up to Era here. ebiseera byonna okuba omutima gwange gwagala wano tegukwagala ntambuza bigere byange
wange nobomba sina transport. I just put even if I don't have transport until I come Musumba and I pray. musajja ndekedde abaana enyumba njipangisa. Musumba sikola sina na chenina. Genda akomewo mu linnya lya Oh, Yesu. he'll be back in the name of Tofaayo Jesus. Mukama kama. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Amanya agange bampita Shakira Namatovu. I'm Shakira Namatovu. Nsinziira Isinjiro district. I'm from Isinjiro district. Musumba najja wano mu mwezi ogwokusatu. I came in the 3rd month. Nga ndi mulwadde nnyo nga ndi mugongobavu nga bansitula I was busituzi. very ill and crippled. Naye kati Musumba neetambuza. But now I can make myself walk on my own. Ekirala. The other thing, Nengula akatabo nali wali mu counseling. I bought a book and I was there in the counseling. Ne mpandiikamu bye njagala Mukama ankolere. I wrote my prayer requests. Nina mama wange yatabuka omutwe. I have a mom of mine who had. Naye nga bwe yatabuka omutwe n'atandika okuŋŋamba, When she got n'atandika mad, okwogera nti taata wange She started saying that my dad waali ate ng'ekika ky'ennimu taata yafa. is around, yet the clan that I'm in, Bwe the dad died nawandiika mu already. katabo ako nga njagala okulaba ekika When I kyange, wrote in that book that I want to see my clan, ne ndaba omwami omu I saw one man. nga omuntu aŋŋamba nti ono ye taatawo. And the person was telling me, this is your Era dad. n'aŋŋamba mwana wange wabulira wa. And he told me, my daughter, where did you get lost from? Ne mugamba nange bulijjo simanyi nti gwe taata I told wange. him I even didn't know that you're my dad. Najjayo sente mu nsawo zaali nnyingi. He got money Mu out of the kirooto. pockets when it Kirooto. was much. In the dream. Naye kati webaza Mukama. But now you thank the Lord. Azimpe naye Musumba bwe yali ampa sente ezo n'aŋŋamba zino esente tezina kye zikuyamba. He told me this man is only N'aŋŋamba kankuwa ennamba y'essimu n'ampa ennamba y'essimu Let me give you ng'eri a number. 0704 0704. endala ne zinnemu I okuwandiika. failed to write the other numbers. Abasajja ne bajja babiri ne baŋŋamba oba zikulemye Two okuwandiika. other men came and told me if they failed, Leka jje tugende alikomawo olulala. let him come. Naye back next nebaza time. Mukama Musumba But I thank nagenze okuva wano era okuddayo ewaka Living here, going back home, nga bba wange akutudde emigga ebiri my husband had got 2 strokes ankube to cane me. nti lwaki nazze wano. That why did I come here? Naye bwe najja mu kansolingi omwo waŋŋamba siba ennaku But 6. when I came in the counseling, he told me 5 or Bwe 6 naddayo days. nali mukkakamu nnyo ne nfukamira. I went back, I was very calm and I knelt down. Mukwano gwe ne nsaba mukwano gwe n'ankubira essimu. I prayed and a friend called me, N'aŋŋamba told me, baawo agenda kukuba your husband is going to cane you, naye beera mukkakamu. but just be calm. Era kye nakola. It's what I did. Musumba bwe natuuka nze namwesooka ne When mwegayirira. I reached, I just visited Nasanga to him. asudde obusenya bwange I found he had dropped away my bwe toothbrushes najja wano mu kyaki that I got from this church, n'ebizigo n'enfuufu the Vaseline and the naye dust, teyantuusaako omuggo but he did nagumu. not cane me even Era once. nagenze okukomawo wano. Coming back here, Yampadde ne sente z'okulya mu even he gave kkubo. me money to eat on my way. Nkyebaliza I Mukama thank God. okulaba nti See nadde that? alina obusungu bungi nnyo. He was Bwe very watuuka. angry with me. Bwe watuuka When you reach, n'okakkana. you came Nensooka down. nfukamira ne nsaba. I Era- knelt down and Ne prayed. nzikakkana. N'okakkana. Then you Ne came mbeera down. omuntu omuwombeefu. I was a very Era humble bengabi person. nga bwe tukola. N'aŋŋamba kyaki yammwe And yantama. he told me, I hate your church. N'aŋŋamba kyaki yammwe yantama naye neewuunya nnyo olunaku lwe nabadde ŋŋenda okukomerawo wano ennaku But I omukaaga wondered ze the day that I wampa. was going to come back on the 6th Yakeera day. nnyo ku makya n'aŋŋamba nina ebigambo bisatu bye ŋŋenda In the okugamba. morning, he told me, I have 3 words to tell you. N'aŋŋamba tulina ennyumba tugitunda. We have a house that you're selling. Nze sikulemesangako okutunda nnyumba ate nga bulijjo ye yagaana abantu I've okugisayingira. never stopped Ye you from kennyini yagaana selling it. Yet he ogisayingira. told me, don't Kati sign. yaŋŋambye nkukkiriza genda. Now he told me, go ahead. Naye bw'okomawo But if you come back, njagala obeere omuntu amanyi nti sente ezo tulina ozikozesa kino kuba buli dakiiko ngamba ogenda wa musumba yiga kusaba ogenda wa musumba yiga kusaba. Ne mugamba nzikiriza. I believe. Mpaayo chance emu. I accepted and told him, give me one chance. Era ye yampadde ne sente z'okulya mu Even he kkubo. gave me money for eating on Kati my way. ate okuva lwe yakuwadde ne ssente ez'okulya mu kkubo gye wano.
Since he has given you the katonda money agenda to kuleeta emirembe mu maka God gammwe is going to bring peace in omusajja your waagenda family. gaggawala He's going to get rich. ate mubeere bulungi And you're going to be mubeere well. omuntu omu And you're going to be nga one. mujjaaba You'll be babiri wano coming mu here, linnya lya two of Yesu. you, in the name of Jesus. God bless you. Akuwa mukisa Mukama. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange nzaori Brenda. Amaori Brenda. Nviridde ku kyalo kye bayita Nakwero Gayaza. From Nakwero Gayaza. Nazze wano ku makya wa 12. She came here at 12. Gwe mulundi gwange ogusoose okujjawo. It's the first time that she's here. Okuva nga ndi muto nafunamu obuzibu ku mugongo gwange. Ever since I was young, I got a problem with my neebaza back. Katonda. But I thank God. Olwaleero lwe ntuuse wano. Today, since I bannange came, omugongo sikyawulira I no bulumi nga we longer feel nazze. any backache since I came. Miracle moment. Ekiseera ky'ebyamagero. Genda Mukama akola ebisingako. God the Lord does more than that. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Tubanza nebaza Mukama ABS yazzeeko nekya nebaza Mukama Musumba. I thank God because ABS is back on air. Nsoma nebaza Mukama nti omwami wange yali yagano nabira olubuto naye najjawo nekugamba era wayita bujuzi nenja nga sina bujuzi naye neneekwekamu. Musoma n'oŋŋamba genda ateere Musoma nebaza Mukama nti yatandise olabirira olubuto. Musoma njagala nzizeeyo ewakaawe we nali mbeera Musoma kyesaba buli kanaku naye Musoma kigaanye. Mugambe taata Kabuto jangu ontwale ewakaawe. Tell him, Tata Kabuto, come and take me back to my home. Enulesesyomu njagala ojja ontwale waka olabirira olubuto lw'okuba sina gwe ngenda lubamala nsaagala kubeerawo n'oleega amalibu mitwe bitalina mugaso labirira olubuto lwo. Come back and take responsibility of your pregnancy. Alina amalibu. Talina naye Musoma yeekoza yeeraga nnala yeraba wakabi. Ekyo kyokka Musoma kye kinnuma. Musoma antwale ewaka. I want him to take me home. So you love her so much? I love him so much. Mugambe yo bugambo busatu bw'oluzungu. Tell him 3 English words. Aha. God bless you. Akuwa mukisa Mukama. Bless you, my daughter. Akuwa mukisa muwala wange. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? I came here on Thursday. He told me to fast for 4 days. I finished them. I got a problem and I didn't come back. What I want to know. Why do my in-laws don't want me to be with him? Doesn't want you to stay at his place. I don't know. Has he ever said anything? And tell your friend. And tell your friend. Tell me, please. Will you come in the counseling? And tell your friend. Okay, let's leave it. Nina boyfriend wange bamugamba ebintu bingi natushankana ne pastor nyatudingane ali tuwewasina guno omwezi mubeere baki Nina boyfriend wange bamugamba ebigambo bingi natushawagana ne pastor nyatudingane twewase guno omwezi gwennyini. I want him to marry me in this month. Mama mwenga mwewasa bubi. Just within 1 month you want to get married? That is what you want. Do you love him? Omwagala. Hey. Hey. Probably when you think about him you think there are very many men. I'm going to pray for you. You get another man. Then why should we stick on that one? What is his name? Mr. Bob. It's Bob. Bob. What job? Pastor akola ku watoto. He works at Watoto church.
musuubiza ogenda muzaalira abaana bameka? Promise him how many children? Basatu. 3 children. Kati goliko ekikyamu ku mutwe. You're mistaken. Omwana omu babiri basatu. 1, 2, 3 children only. Kyetaagisa abaana 12. It needs like 12 children. Pastor nedda muzalabo nedda kati ozaala nnyo kaddiwa kati muzaako batina mutaka. Toyagala kaddiwa. You don't want to get old. God bless you, my daughter. Genda mukama kuwa omusajja. Omutuufu avudde gy'ali. The right man. Mubenga mukwatagana. So that you can link up to get married in the holy marriage. In the name of Jesus. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Kikyolifa Tewerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.